nja kuyimba njagala nkibategeeze sempaatiika ddala nnyini nsi ya nnonda gwawadde enkumbi agikwata ku nkya na nnyo kaggulo simutenda nze Katonda w'ensaba ng'agaba alinga ejjenje mu kugaba ekisukkiridde likulekera kisambi ne likuntaana obulema ddyo era soosa kusinza ndeekaana nnyeekaanga nsaba annyongereyo emyaka nkube ejjitampulira empoomera abatamanyi mannya gwe mukisa leero mugamanye Mubiru smart nga nzaalwa eri ewaffe entuuma ate soosa kusinza ndeekaana nnyeekaanga nsaba ebikutte ku baana ebinaabajyangu nga lina essomo wabula bannange ngamba abazadde mwenna. Okay, butereevu tuli ku Smart Media nga tusinziira wano mu Smart Studios. Nze Mubiru Smart ge mannya. Bwe mba nzijja mpita mu giteeyo okubalaga okwawukana ku boogera obwogezi. Oli naakugamba njogerera ab'ekika eky'emmamba bw'omubuuza gwani nti nze Lubega Ssaabasumba bw'alangirira nti Idi yankya omanyire ebyayise kiro naye nga katono nnyo kamala okumuza gite eno kubanga bingi ebigirimu manyi tugyetaaga nnyo mugyagala naye temuyinza kunsinga kugyagala. We twakomye mu purogulaamu yaffe wano ku Smart TV nga nabadde nkyayogera ku bayimbi okusiima omuntu amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno nga bw'abaddewo temuyina kye mufaayo ng'asobola n'okusula enjala naye nga bw'amala n'ava mu bulamu bw'ensi eno aziikibwa nga biroodi kye nabadde ntandiseeko n'empunzika nga ŋŋamba nti njagala tuteekewo enkola yonna abayimbi naddala mu abayimbi bange abakadongoka mu munnuma nnyo mwe bayimbi abeetaaga okuyambibwa ennyo kubanga mumanyi bingi mukola bingi mumanyiddwa bangi naye mukungula kitono mumanyi bingi mukola bingi naye kale kanneeteekemu tukungula kitono. Ogamba lwaki? Abantu abaliza okutuyamba betukuba enkokola. Kibi nnyo okwagala omuntu gw'ayagala akuyambe ate ng'oyagala akusinze. Kyetuva tusinza Katonda tumusaba buyambe yatteekawo kumusinza then tumusaba atuyambe. Ne bannabbi be tubasinza kubanga bo baayogerako naye baafunaako message okuva gy'ali. Ffe kye tutasobola ffe tusaba essaala negenda mu bbanga ng'omukka. Nkomyewo ku muyimbi waffe wa wano ogamba omuyimbi n'oyo ateekateeka omuyimbi aliwo asaana okusiimibwa era ddi lwalina okusiimibwa. Ne tutambula bwe tuti nti omuyimbi gw'osiimibwa bawagizi ate okyungibwa abakuteekateeka nga ffe ba Mubiru Smart abakola mu Smart Studios n'ebirala. Omuntu mu bulamu we twakomye twabadde twogera ku mugenzi omusumba Pastor Yiga nendeetako omuntu akyali omulamu gwe bayita Kakooza Ronald ngenda kudda ku Pastor Yiga era nsikeyo aye mungireete nti bwe yayingira mu mirimu gye gy'obusumba yateekawo revival band abantu bayimbe n'anoonya studios zenna ezikola obulungi baproducer bakola obulungi n'agenda mu DMS ne bakola bibuuza ne bakola ekibaati najja mu Smart Studios ne tukola omwana wa mukyala TV y'omuddiiro ebintu bizibu mukama nti kula omugugu ab'e Kampala n'endala nnyingi nnyo. Abo njogedde ku bayimbi n'ennyimba ze twatandikirako. N'agamba naye sijja kukoma wano mwalabako ebiseera biri abaalabanga Bukedde TV ng'omwami Lwamiti akyali ku Bukedde TV ennyimba ze yasinganga okukuba zaalinga za revival band. Bw'aba yakkaanya ne nannyiniyo aba alina kyeyalaba kyeyalengera n'agamba omuntu ono katuzimbe ekintu kino kirabisa okuba ensigo eneemera. N'agamba naye ssente zenteeka mu TV zikuba ennyimba ziziwe airplay zikole ki lwaki sikola TV ne promoting abayimbi bange. N'akola TV ABS ku lw'abayimbi ngera bw'otwala oluyimba lwa Kadongo Kamu ne style endala sinze mwogezi gwa style endala n'aba style endala nabo wekyali naye njogera ba Kadongo Kamu bebe ekika kyange ffe tuli bazzukulu ba Ssebadduka kamanye n'okuyitamu mu kayimba ako. Saba mu linnya lya Mukama Ddunda nate nfuna endowooza
ndowooza betunenkanyakanya amagezi naawe mpagireero ngoberere ntandise ntyo baana baddu ayinze bwe yondeediriza eno lwakuba ndi wakasimba naye ekika eky'obukulu nga mu bayimbi jjajja ye Ssebadduka oyo ye Luyima muyita taata abo bakkapo babeera baana Ssebatta wa Mutuba Ddaani ne Matyansi ow'Olunyiriri Mubalaga ye Bobi Wine ne Kamiiri agwa mu kiti ekyo Nandujja ye Waŋŋoma Ŋŋanda n'ab'ebivuga ab'Ekinnansi tobalaabo famire yaffe enneneko erimu abatujju abakomedi bannakatemba n'abadongo nye munansonyiwa nja kwogera kimu bibiri wensikayo gita muyimbi Vincent Segawa yagamba nti omulimi okwerabira enkumbi ebeera mmome nange enkumbi yange y'endongo munansonyiwa oli ne mubiru smart ku smart media mu lufutifuti kite smart tv kituyisa smart media tukyali ku online broadcasting tukyabaweereza nga tusinziira ku social media kyekiyisa smart media bwe tunaagenda ku mayengo nga tugifula smart tv inshallah ekyo kyotukandajja kukyanukula nsiseyo ayeri nti olunyiriri okuyimba onagambye jjajja ye Ssebadduka Luyima abeera taata bakkapo babeera baana Ssebatta ye w'Omutuba n'agenda ate n'agamba nti olunyiriri Mubalaga ye Bobi Wine ne Kamiliyoni n'agamba ate Nandujja mu lunyiriri luli ab'Eŋŋoma Eŋŋanda Nandujja ye w'olunyiriri ndi mu bazzukulu ba Ssebadduka oluyimba lwagenda nga lwakadongo kamu n'akuwa studio n'akuwa bandi wonaayimbira n'akuteerawo TV ne ku ssente enkalu n'akuwa omuntu oyo abaasaana mu budde buno singa buli kamera etula mu muyimbi w'akadongo kamu siogamba bannange Mukama toyogera bingi Mukama omwoyo gw'omukulu yiga gulamuze kisa olwa byakoze byatukoleredde naye eyo nvuddeyo lwaki twagala nnyo okusiima omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno abayimbi bange abakuba gita muyimba bulungi nnyo muyiiya bulungi nnyo naye bino bye mumaze okuyiiya ebimu nno mweyimbako kyova abantu abamu bw'afunamu okukoseka mu bulamu abula ne yeekweka wano omugenzi Maaka Makumindoza mwamulaba yalwanirira ekisaawe ky'akadongo kamu Maaka bwe yagondamu bw'ati Mukama amummuze mirembe ne yeekweka n'abula era yatukubiranga amasimu kakati gende waka ku Lwokubiri ngenda kujja wange boyagala okundabako jangu n'abaagala okundabako bagambe kubanga industry yali ajagane ng'abantu babamanyi mbadde nsaba chairman w'abayimbi b'akadongo kamu oveeyo tuyina ennyimba wanezeetaaga okulowoozaako ennyo tuyina oluyimba lwe bayita agawalaggana omuyimbi oyo temwamulabako n'abaamulabako babale tewabeerangawo mukolo gwonna gwali gubeddewo nti abayimbi mukimanyi twagala okusiima omuntu ono nabadde mbabule ku mwami yakola Vision Productions leero tuli ku byakusiima Kakooza Ronald yakola Vision Productions essaawe nayita mu bulamu obutanyuma buuza Haji Kyola bajja kukubuulira buuza mwami gye bali bangi abamanyi ebimufaako bajja kukubuulira ali Matugga amaze omwaka mulamba yamenyeka okugulu wuzi 12 jukira emirimu gye gyali gya bidongo which means katayina kyalya kubanga ebidongo bisibe yayinanga ebyuma ng'ayina emmotoka nga ne group azi essaawa zino omulowooza ali aki singa chairman w'abayimbi b'akadongo kamu ovaayo mwami DJ Kikofiira n'ogamba bannange abayimbi nti ku Lwokuna tusinkane mu fiwe kiti tujja kutuula nga tugoberera amateeka g'endwadde ya COVID-19 buli omu jangu ne masiki ne tufuna ekifo ndugala tugenda kutuulira mu distance bagiyita distance whatever ne tupulana iyo tubeera abantu 3 ne tugaba ne tubadde tusaba omwami akola Vision Productions ometa Kakooza Ronald nti tubadde tusaba olunaku lwa leero buli muntu leero tutudde Lwakutaano nti twagala ku Lwokubiri gendeyo mulaba ne buli muntu nonyezeyo emitwalo 2 abantu 10 gye emitwalo 2 abantu 5 kaba kakadde
tegisobola kubula mwana wattu ate nga kisoboka naye mulinda omuntu n'akola ebirala ne muyimba ennyimba ne mwekaabya obuzigo obw'ekirogo muve ku luyimba lwa Hassan Endugga. Oluyimba lwa Hassan Endugga nalubaddemu kuba Ndugga yaŋŋamba mukama wange afudde, taata wange yafa nga ndi muto ne maama wange, yiga yabadde taata yabadde maama, naye singa mbadde ne ssente nyamba tukole oluyimba luno yesi ne tulukola era nsuubira nti mukama jaddusaako amafuta ge nakati yagataddeko dda kuba yaŋŋamba singa mbadde ne ssente n'aliguza ejjita ne bamuziika